So basically, and no, this is what manga. You know, binji binachusa batamanyi, you know. So kalizo muku wa India baso kukola concert outside Kampala. Then I saw show ya Kambo ile yali concert esoka kubanga eri main nebeeranga teri wakati w'ekibuga Kampala nebeera ekinzi. So there's many things like Okulimo Soga in the way I sang it. So there's many things that I've done or that I did. Not always kuna amate ndogo yanzu kwa katizo ideas have no go mutemi omwava mu rising star novel bones. Uncle Maro, abayimbi abaliwo mu myaka 12 kye kibasirisiza nnyo guno omulembe gwe tulowooza nti ate mwandibadde mwababeera ekyokulabirako ono industry eriwo sabazi anti twali kyakulabirako industry ebeera created. So tetuyinza beerawo netukompitinga n'abantu oba ne tuba nga tu beevinga the same way. Kiringangaza okusaba Bebe Cool abeerenga bwe yali ng'atukubira fire anthem. You get what I'm talking about? Kubanze fire anthem banda banga bali bakatonda ba music. Mesiza gamba Bebe Cool nayo tuyimbire ekyo nedda. Banyagala Bebe Cool nga bwayagadde sawa zayagadde ankuba obuyimba because all he has what I have for him is respect. Uncle Maro, industry ya Uganda ensonga ya award mwaginafuya. Kye kyatuuka ku awards zinga tezikyavuga nnyo wano mu ggwanga tezikyakola mawulire. Ate twazinafuya tukya ndowooza just abakola awards nabo balina okubeera nga bamanyi industry bwetambula. Awards abazimalamu baali bategesi nti baalaba abategesi ebirungi nabo nategeeka just for the sake of making money. So katukasa stanta okubanga mulusogo olutokuba kuba nga babeddulu siisa manyi ekintu kiyiyemu amazzi baba kitaba kya Oluganda kati bagamba nga nina amata negayiwamu amazzi kitaba kyo okajabulula okujabula ekyo kyekyembadde noonya sasa kitekamu kigwamu sibe sibayimbi abayimbi bangi osobola bonna okufuna engeri gy'obawa awards oba n'obateeka mu bungi categories naye abakola awards batandika okukolayo obulala obutono abo ne bakola ku byalo byabwe ne bakola nga babiranga ng'ebinene nga kyo tebannakitegeera engeri gye bakolamu awards so nekibanga bwekito bukyali. Uncle Maro, abayimbi bangi bazze ne bafuluma wabweru w'eggwanga bakyoyinza okuyita okuddukira ku kyeyo kiki kiba kikiri nnyo mu industry ya Uganda? Ekiri mu industry ya Uganda yokka music abaaganye buli omu alina obulamu nije bumutwala is different parts. Kati nze ku lwange nze nali sigenze ku kyeyo era tebakulimba nagenda olwa muwala wange lwe olizaala olikimanya omwana lwa mwana so you feel obliged ng'olwayo nnyo so nagenda memanya 3 years ajja kuba akuze ajja kubona kyensetinze byasaayi emanya ezikyo kindi wano music ya Uncle Maro kyekiddako kikyolinawo. Musically we have shot 2 videos this weekend. Yes, music is going to come out. Yeah, music ekikulu obuzibu buli wano ekyamakulu ekyokuyiga nti enyonta gye nali nina nga oba omuyimbi gy'aba nayo ng'atandika si nyonta gy'aba nayo ng'amaze okuyimba so kati nga bwena banankushinga nti kole music obanfulumye yinza obutafulumya nga omusindika because buli kimu nkirabye abayimbi balabye bapresenta mbalabye abawagizi mbalabye bannamawulire mbalabye wali ekintu kitammalamu naye ate for the love of the music still okay. Akasembayo wadde bakakubuuziza dda abalabi baffe ababukedde baagala kumanya abayimbi abeddo baba tuyita bayimba music 5 years back batandise okuba nti badda bakola concerts eyiyo yaddi kuba n'omwana eyakajja acidic vocal okuva ejinja yakola concert eyiyo yaddi kati acidic vocals akyayina concerts endala ez'okukola simanyi lwaki mumuleeta nnyo mba mumbuuza ebibuuzo naye nze musanyukira naye akyayina concerts ennyingi ez'okukola era kyamukisa mulungi ti yatandika kati tuba tulina mulinda bulinzi concert eddako naye kati nze mundabye concerts okuva 2013
So ne last year muwadde mundabe ku wrestling line. So tekyewuunyisa nga nkoze endala. So ne mukwogera ne ba promoter abamu sobola okuba nga tukolayo Maro the Great Concert. Era nja kuba mbagala. Okay, tweyanza nnyo ssebo.